This is Fahad TV UG. Subscribe. Yes, utelevu maliza ku Fahad TV UG ngina kusaba mbi o subscribing ate osigalenga otu following ano ku Fahad TV UG. Wantu batusako olugambo kosana ennyumba z'abaselebrity kosana amawuli agabaga kagwawo. N'olwensonga kusaba mbi oberenga olaba video zaffe buli video oberenga ogira. Tugenda kukolamu enkyukakyuka tutandikanga n'okuba tusaakozi interviews z'abayimbi essaawa yonna wano ku Fahad TV UG. Kyonna okukola kusigalanga otugoberera ate osigalenga otufollowinga. Tugenda kuba tutandika okuba tusaakozi interviews ez'abayimbi bo ab'amaanyi wano ku Fahad TV UG. Kyonna okukola kusigalanga otufollowinga ojja kuba ofuna ebintu ebisinga ate ebintu eby'amaanyi. Fahad TV UG YouTube channel ey'omutawaana. Nyingidewo n'ennyumba ya Spice olunaku olw'olwaleero. Obanga sina baji batuusako njagala mbatuuseko ko ebimu kubikwata ku Spice Diana. Bangamba Spice Diana amanya gagadala ina mukwaya Ajala Diana. Namukwaya Ajala Diana. Mwana musiraamu namukwaya Ajala Diana. Ninga bagamba erinnya lya Diana yalifuna mu kuyimba. Abaana balina gibali mutuumamu ku kivulu ekimu erinnya lya Spice Diana. Era naawo oluvannyuma okuva n'olunaku olwo n'atandika okulikozesanga erinnya lye lyakozesa mu kuyimba Spice Diana. Bagamba Spice Diana yazaalibwanga ennaku z'omwezi yazaalibwa 1996 ndaba omwaka gwokka 1996 era nga alina emyaka 26 egy'obukulu era nga muyimbi munnayuganda Spice Diana. Era nga bandaga wano nti Spice Diana yaliko mu kibiina kya Twinkle Star era nga kino ekibiina kyakikulemberwa Aganaga era nga Aganaga yaliko manager wa Spice Diana mu mwaka gwa 2016. Oluvannyuma Spice Diana asobola okweka nga avaayo n'akola ekibiina ekiki kyeyatuuma Source Management. Spice Diana yagamba tuseeko amaka ge gego amaka ga Spice Diana olw'akasiiba ndowooza ogalayo mukwano gwabadde atamanyi maka ga Spice Diana munaye gega maka ga Spice Diana n'okuba ku Fahad TV UG. Tujja kuba twatusangako ebintu by'abaselebrity naddala amayumba gaabwe kosa n'amawuli agaba gatrendinga kosa n'olugambo kosa nago amawuli agaba gakagwawo. Kyonna okuba kusigala nga otufollowinga tugenda kubatandika n'okuba tusangako zi interviews z'abayimbi wano ku Fahad TV UG. Kyonna okuba kusigala bambi nga otufollowinga ojja kuba tosubwa. Nina kusaba oberenga olaba buli video gituteekayo ku YouTube channel yaffe eno tujja kuba kituzaamu amaanyi n'okulabika nga twongeramu ebirungo mu video zaffe zetukola naddala ez'amayumba. Tujja kuba twongeramu ebirungo. Kyonna okuba kusigala nga olaba buli video gyetuteekayo ku YouTube channel yaffe ne weba y'amawulire buli video gyetuteekayo oberenga ogiraba ku Fahad TV UG. Tujja kuba tukola enkyukakyuka ez'omulembe. Nyumba ya Spice Diana ndozabambi ogirabye yeyo ennyumba ya Spice Diana, nyumba ya kabi nnyo, nyumba ya bode. Bandaga wano nti nyumba ya Spice Diana eyo yagizimba mwaka gwa 2019 bandaga wano nti si nyumba nkadde Spice Diana kyajje azimbe ennyumba egijje munaye bwatyo naye bambi yawona obupangisa. Manyi omuntu wona obupangisa obuwonye bingi obupangisa tebuwoneka. Spice Diana naye bambi yasobola okulabika nga abuwona. Si byangu omuntu okuwona obupangisa, si byangu era omuntu oba obuwonye kiba kitaga ne weesunako oba si kino okukola ne pate. Kyovula abamu bakola zi pate nga bayingira amayumba kuba obupangisa tebuwoneka. Omuntu bw'obuwona oba owonye ekintu ekizito okutwaliza awamu banaye si byangu. Ninga ennyumba ya Spice Diana yeeyo. Bandaga nti maama wa Spice Diana ye Betty Nantale. Ndabawo maama ye Katata ye simulabyewo. Maama ye Kaagwe bandagawo. Maama wa Spice Diana ye Betty Nantale. Era nga Spice Diana mbu naye yamuzimbira dda amaka munnaye. Yazimbira dda nnyina amaka. Kugamba yasooka kuzimbira maama n'alyoka naye yezimbira. Era omuntu yenna kiba kitaga n'osooka n'ozimbira omuzaddewo oluvannyuma nawe n'okola ki neweezimbira. Awo kiba kiriya nnyo okusinga ate omuzadde okubanga apangisa ate nga gw'oli eno weeyagala oyinaayina mu nnyumba nga weeyagala nga omuzadde ali eri abonaabona mu kupangisa. Munnaaye ennyumba ya Spice Diana munnaaye eyo awo wakasiba Spice Diana munnaaye abali tamanyi ennyumba ye yeeyo ennyumba ya Spice Diana. Gonana nga mubaali togimanyi
jiyo ennyumba ya Superstar wano ku Faadi TV tubatuusaako ennyumba zetusoose okunoonyerezaako era buli nnyumba gye mbalaga wano nsooka kukinoonyerezaako okumala ennaku eziwerako nenkakasa nti ennyumba gye mbatuusaako ya muntu oyo gwembangi batuusirizaako kati ya Superstar maze ennaku eziwerako nga nginoonyerezaako nnaku nga 4 nga nginoonyerezaako nenkakasiza ddala nti ennyumba ye nkola okunoonyereza okwesigika nkola okunoonyereza okw'amaanyi wano ku Faadi TV UG era balitamanyi nnyumba ya Superstar munaaye ye muna tiwetaaga kuwebuuza era abadde bagamba nti Superstar apangisa mubadde mukola nsobi Superstar yazimba ennyumba era takyapangisa mwana muwala yakolamo yawona obupangisa ye ennyumba ye munaaye yo ennyumba ya Superstar ennyumba ya Superstar eno bwenginoonyeza kubandaga wano nti singazi mu sayidi wabula mpanvu kugamba mpanvu ennyumba Superstar singazi naye mpanvu era bandaga nti yagizimba mwaka gwa 2019 mwaka gwa 2019 bandaga wano nti gwo mwaka gwe yagizimbiramu era n'ajingiramu ogwo mwaka gwennyini Faadi TV ujinza kubamba tusangako ennyumba z'abaselebrity okwetoola Uganda yaffe eno kosa n'ebweru waayo ennyumba ya Superstar noza bambi mugirabye ennyumba ya Superstar bangamba nti asomerako ku Kibuli Demonstration School primary n'agenda ku St. Peter Secondary School era kugamba era yasomerako ne Makere ya graduatinga ebyokuyimba yabisomerera Superstar kwegamba bambi kino ekyokuyimba kyalimu tiyakigwamu bugi yakisomerera n'okukisomerera munaye amaka ge owapoyera ennyumba ya Superstar munaye kakolamu akaana kawala kano ennyumba yagizimba mwaka gwa 2019 n'ajingirira mu mwaka ogwo ne muzadde we maama we amanyikiddwa nga Betty Nantale yamuzimbira dda amaka era maama naye tapangisa kugamba maama n'omwana beeyagala oba taata ye sisobodde kumanya taata we sisobodde kumumanya wano wenonyeza bulungi taata we simulabawo naye nga munaye ennyumba ya Superstar abadde tagimanyi ennyumba ya Superstar omuyimbi waffe amanyikiddwa nga Namukwaya Ajara Diana yemanya ge agaddala n'engeri ya Diana waliwo abaali muteekako yali agenze okuperforminga ku kivulu ekimu ne bamugamba nti munaye wetume Superstar era okuva ne kuolwo erinnya lyakozesa ebiseera ebyo webamuweerera erinnya yali akyali mu kibiina kya Twinkle Star kya Aganaga era Aganaga ebiseera ebyo yali manager we munaye ennyumba ya Superstar noza mugirabye wewe Superstar wapoyera wewe Superstar wapoyera wewe Superstar wavimbira Faadi TV UG temusubanga ennyumba z'abaselebrity wanene ku channel yaffe ya Faadi TV UG musigale nga mutufollowinga tunakolamu ebirungo mu video zaffe kyolina okukola kusigala nga otufollowinga olabe buli video gye tuteekayo ku YouTube channel yaffe eno kijja kuba kituzaamu amaanyi okukolamu ebirungo mubeere bulungi mweraba